ateeke emikisa ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abantu b'ennyumba ye nga bwe yagiteeka ku Ibrahimu alayhi salatu wassalamu n'abantu b'ennyumba ye. Nkakasa mu mutima gwange nenjatuza n'olulimi lwange nti tewaliiwo asinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa okuggyako Allah jalla jalaaluhu ate yekka, n'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muddu ate era mubaka we. Abibitiibwa, ebbanga lyonna, akaseera konna, buli kintu kyonna ky'okubako amaaso, ky'ofumiintirizaako obukulu bwa Allah jalla jalaaluhu, buli kintu kyonna olaba okuziba kw'obudde n'okukya kwabwo, ekyo kinene mu binene, ekyo kinene mu binene. Allah jalla jalaaluhu bw'akuwa okutegeera nti kinene, Allah wallahi aba akuwadde nnyo. Obadde obulaba emisana Allah n'aggyako ettaala ne buziba. Ezo pulogulaamu zibbiri buli we zibaawo, obudde buli we bukya, bingi ebikyuka, just kukya kwa budde. Ate we buziba era bingi ebikyuka. Olaba Allah jalla jalaaluhu aggyeeko ettaala, abuzibizza Allah. Abantu bava mu kibuga ng'oyinza okulooza lwabagoba, si tiyaggaasi, just kiragiro. Ekyo kyokka just buzibye, nzigyeko ettaala, Allah n'agiggyako nga bw'agiggyeko. Abantu nga baggalawo bonna bakifuluma, tewali tiyaggaasi, teri abagoba, wabula kuyingira kwa kiro, pulogulaamu ne zikyuka. Ebizimbe ebibadde biyitibwa eby'ebbeeyi, Mapeera, Bank of Uganda n'ebizimbe ebirala, Allah jalla jalaaluhu okulaga nti n'edduniya teriimu kantu. Ebyo bizimbe bisulamu mpapula, just papers. Mapeera mpapula, bipapula. Ti omuntu alina obuliri bwe Mapeera ati kati ate bwe bunaakya, bw'anaayagala Allah n'abukeesa ne bukya, n'alagira nti kati bukye, ate abantu ne bafuluma amayumba ng'oyinza okulooza babagoba, naye nga teri abagoba. Buli muntu yeeteekateeka kunaaba, bakutte emmotoka, baboodabooda, abatambuzizza ebigere, bafuluma amayumba, bagafuluma. Ekiragiro ky'obudde bukedde, ataddeko ettaala Allah. Allahu akbar. Ataddeko ettaala Allah jalla jalaaluhu. Ebyo bibiri, okuggyako ettaala n'okugissaako Allah, kinene. N'abuzibya, n'abukeesa. Allahu akbar. Kyova olaba yagamba jalla jalaaluhu nti inna fi khalqi samawati wal ard, mu kutondebwa, inna fi khalqi samawati wal ard, mu kutondebwa, as-samawati okw'amagulu omusanvu, okw'amagulu, heavens n'ensi zino, okutondebwa kwabyo, la ayatin li ulil albab, kabonero ak'enkukunala, kyakuyiga eri abantu abalina amagezi.
obudde ne bukya ne buziba ne bukya ne buziba ne bukya ne buziba kubanga baga ebitiibwa mu kukya kw'obudde n'okuziba kwabwo mwe muli okuwasako, mwe muli okumalako P7, mwe muli okuzaalako, mwe muli pulogulaamu zonna. Just buzibye bukedde buzibye bukedde buzibye bukedde kubanga okuziba n'okkeera kyekikola olunaku, okuziba n'okkeera ne kikola ewiiki, kuziba n'okkeera ne kikola omwezi, kuziba n'okkeera ne kikola omwaka. Olina 2, 3, 5, 6 otudde P7, senior 4, senior 6, university ofunye omulimu wasiza ozadde. Just bintu bibiri. Amaanyi gokka agali qul illahumma malika limuluki tu'ti almuluka man tasha wa tanzi'u almuluka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika alkhayr innaka ala kulli shay'in qadir tuliju al-layla fi an-nahar. Amaanyi gokka kujja ekiro mu musana Allah. Ekyo kinene nga tewali luyogaano lwonna. Okiyita kitono. Ekiro ne kiva mu musana, ogubadde omusana Allah n'agutwala n'ayingizaawo ekiro biqudurati bi amrihi. Naye ekyo kinene kyova olaba yabuuza mu Qur'ani amakulu ga aya n'agamba bange senga obudde abufula nga bwa misana, nga bugenda kubeera nga bwa misana nga tebuziba ila qiyami saa. Ani gwe mumanyi Kakensa profesa omukugu ayinza kale okuleeta obuleesi obudde bw'ekiro kale eddakiika emu yokka ne buzibamu eddakiika kale ani gwe mumanyi tadiiwo ate senga abuzibya ila qiyami saa. Profesa ki mukugu ki gwe mumanyi asobola obukeezi? Ekyo kyokka tekikumala okutegeera obuyinza bwe, obusobozi bwe, amaanyi ge, obuyinza bwe, obwawukamu bwe. Najja ekiro mu musana. Allahu akbar. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Kyova olaba hadithul qudus Allah jalla jalaluhu yateeka omusango munene ku muntu yenna aneetantala okuvuma omwaka. Musango gwa naggomola. Yagamba Allah yu'dhini ibnu adama, anyiza anvuma omwana Adamu. Omwana Adamu anvuma, omwana Adamu annakuwaza, omwana Adamu ammanyiira. Naye ayogera ekyo omumanyi? khaliqu kulli shay'in khaliquna. Ogamba obugambi nti nno anyiza omwana Adamu ekiyita kitono. Annakuwaza omwana Adamu, anyiza anvuma. Akoze eki? Yasubbu dahara, n'avuma omwaka. N'avuma omwaka ne yeekulisa omwaka. Ate nga wa ana daharu, Allah agamba nga ate yeye mwaka. N'agamba biyadil amuru, ensonga zonna ziri mu mukono gwe, yasalawo Allah. N'agamba uqallibu layla wannahar, uqallibu layla wannahara. Lwaki ye mwaka? Kubanga yakyusakyusa n'ajjawo ekiro n'aleeta emisana. Ate okujja kw'ekiro
okujja kw'ekiro n'okujja kw'omusana kwe kukola omwaka, era ne kiba haramu eri omusiraamu okwekulisa omwaka n'okuvuma omwaka. Just ekikkirizibwa okusaba Allah jalla jalaaluhu akusonyiwe ebiyitidde, ekisooka okwebaza Allah naku 360 oli mulamu, ebiyongo byonna obirina 360 days. Allahu akbar, okiyita kitono? Ennaku 360 oli mulamu, ekyo kinene okubanga okyassa. Tokomye kusabusa kokka, wabula ate oli mulamu ng'osobola n'okutambula, kubanga gye balinga balamu naye nga tebali kyoli. Baziina nawulira adhaani ekibuli ng'ali mu ddwaliro, ali ku kitanda, amaziga ne gamuyitamu. Waliwo abantu Allah batadde awo mwaka, myaka 2, 3, 4 ali awo, wamala ekyetaago byonna abikolera awo, ebiwuka byalaba ebiyitawo n'akaaba, abajja omulabako buli we bamusiibula n'akaaba. N'omubuuzo wange, okaabira ki Haaji? Obulumi bukuzzeemu? N'agamba si bulumi, n'agamba oba ndiddamu okutambulanga abo bangi, naye nga baali batambulanga gwe bootambula. Ne bukeera enkya Allah jalla jalaalu n'abasalirawo okubeera mu mbeera gye balimu. Buli budde buli kaseera mu malwaliro ag'enjawulo bayingiza aba accident. Muganda wange omu yagenze n'afuna accident emabega kaawo, kannassi ne kabebentuka ne kaatika nga kaagala nakkutukako, n'agenda ng'omusaayi gufukumuka. Omanyi nassu kye bayita okwagala okkutukako, nga just erengejja nga kino ewali kannassu kyeyuziza ng'omusaayi mungi, n'agenda emulago. Bw'atuuka emulago n'ayingira, n'agamba abasawo, ne bamugamba, ne bamulagira ewali abalwadde ba accident, abagudde ku accident be baakatuuse. Bwe yatuuseyo yavuddeyo buvi, n'agamba nze ndi mulamu. Bwe yatuuseyo n'agamba nze ndi mulamu, ng'abantu bakutuseeko amagulu, bano bakutuseeko emikono, ono ekibegabega kyebejjudde. N'agamba yavuddeyo buvi, n'agenda wali eri ewandegeya, n'agamba omusawo, ne bamutunga. Naye buli lunaku, buli ssaawa waliwo abantu abatuuka ku mbeera eyo. Ennaku 360, 3, olunaku lumu, 2, 10, myezi 2, 3, mwaka. Allahu akbar. Weeyongera bweyongezi maanyi, n'ogamba guli saamu jooga bulungi, ajja kumpulira 2, ani gw'ojooga? Gw'ojooga omumanyi, omutegeera Allah jalla jalaaluhu. Abanga okwebaza Allah, ayi Allah nkwebaza, ennaku 360 ompadde obulamu. Bameka abagendedde mwezi ennaku oziyita ntono? Ennaku 360. Bameka abaziikiddwa? Buli kaseera babika. Amagezi go tegakulimba nti ewammwe babanga tebaziika, tegakulimba nti ne Uganda yonna tewali aziika. Ennaku 360 olowooza bayingidde kabuli obasinga ki? Bwe giba myaka nga we wanawana okuba omuto, bangi batutte ng'obasinga obukulu emyaka egitamanyikiddwa. Guno gokka mu nnaku 360 bangi abatutte Allah jalla jalaaluhu ng'obasinga obukulu. Bwe ziba ssente bangi batutte nga ze balina tezikumanyi.
teri kyoli kye babadde tebalina wabula akuleseewo liyabbiluwakum ayyukum ahsanu amala bas olongoose ewabadde waganya otereeze okusaba Allah jalla jalaalu akwongera amaanyi agalongoosa akumma amaanyi aganafuwa mu ibadat akumma amaanyi agamujeemera kubanga ab'ebitiibwa buli omwaka we guggwako nga guno we gugenda okuggwako abantu kwe basasulira kwe batambuliza amaisha gaabwe kubanga ogw'obusiraamu leero 14 ogwokutaano nina guno nagwo abantu bakkirizibwa okugubala kubanga abantu kwe batambuliza pulogulaamu zaabwe ez'okusasula amabanga g'abapangisa amabanja kwe bakolera pulogulaamu z'amaisha hatta okutuusa n'emizikiti baseeka kwe bakolera khutuba era seeka bamu kwena bagamba seeka teweerabira ejjuma ey'okusatu mu gw'ekkumi kyogamba seeka ategeramu shawaali seeka ategeramu shawaali era ategeramu okitobba kati tekigaana muntu kwebaza Allah jalla jalaalu okumwebaza Allah okumumazaako 2,281 ate asabe Allah amuteere baraka mu 1,442 akuwa okulongoosa kyova olaba wekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omusajja min al answari yajja n'amubuuza sahabi anyumya n'agamba twaliwo nga tutudde omusajja najja mu ba answari n'abuuza owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amubuuza ayyul mu'minina afdalu mukkiriza ki asinga obulungi oba bakkiriza nga bakkiriza type ki category ki ey'abakkiriza abasinga obulungi bakkiriza bonna Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naddamu nga byamuddamu si bibye wabula wahayun bubaka n'amugamba munnaayo omukkiriza asinga obulungi ahsanuhum khuluqan yasinga empisa ennungi n'alongoosa empisa ze omuamala empisa ez'omubantu omuntu ng'alina empisa ennungi si kyenjagadde naddamu n'abuuza fa ayyul mu'minina akyasu ate era mu bakkiriza gurupu ki ey'abakkiriza abasinga amagezi bakkiriza ki nga bakugu bagezi nga be basinga amagezi era n'amuddamu nga byamuddamu bubaka si kwagala kwa mwoyo wabula bubaka n'amugamba aktharuhum lilmauti dhikiran omukkiriza asinga amagezi yoyo ayitiriza okujjukira okufa ayitiriza okujjukira okufa n'akimanya nti 2 kawedde ntandise okusemberera ebijja buli we buziba n'agamba aktharuhum lilmauti dhikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ate bw'ayitiriza okujjukira okufa n'alongoosa abange bwali bafudde n'ayongera okweteekateeka oluvannyuma lw'okufa biki byagenda okubeera nabyo wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan Nabbi Muhammad yagamba ulaika al-aqyas abo bibakagezi munnyo abayitiriza okujjukira okufa mpezeza emyaka 27 birthday party yange myaka 27 nafuna wadda n'akaaba n'anakuwala
27 obuzeeme katugimanyi naye gy'olina ogimanyi be bakagezi munnyo kyovola bwekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba alkayisu omugezi ayitibwa ow'amagezi man daana nafsahu yalinnya kwagala kw'omwoyo gwe yani omwoyo bye gumugamba n'agamba ebyo sijja bikola kubanga wama ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu kubanga emyoyo gino gitulagira nnyo okujeemera Allah omugezi alkayis mandana nafsahu yalinnya kwa amakulu n'aleka amaasi wa amila lima ba'da al-maut n'akola ebigenda omugaso oluvannyuma lw'okufa bw'oliba ovudde ku maliro guno ogw'ensi obulamu bw'ogendamu n'amanya nti obulamu bw'agendamu bwetaagisa ki mirimu mirimu ne yeeteekateeka mirimu si byolowooza ekiraga ekyo byonna ebibadde bikutawaanya byonna ogenda bireka era byonna babirese ekisinga okutiisa kufa okumanya obulamu buno obw'edduniya n'obulamu bwa kabbuli bwewuunyisa ekisinga okwewuunyisa ku miteeko gy'obulamu egy'ebiri weewuunye mu kabbuli emirimu gyetaagisa nnyo naye ate teri kukola teri kusaala teri kusiiba teri hijja teri ibaada yonna eri mu kabbuli bulamu bwa ntaana naye weewuunye mu kabbuli ate emirimu gyetaagisa nnyo kitegeeza olina gikolera kyovula abantu bali mu ntaana omugenzi mutajjaazi allahumma ghafir lahu warhamu batabani be abangi Allah batutte bawala be Allah batutte mu bazzukulu be baganda bammwe baganda baffe bakitaffe nze kitanga ali weeru banyammwe essaawa eno bamanyi bakakasa naye tebakyalina mukisa gukola omukisa ogukola tebagulina naye ate nze nammwe omukisa ogukola tugumanyi tugulina naye ate tuganye okukola tetumanyi naye bali abali mu kabbuli balabako kati balabako abali mu kabbuli balabako abali mu ntaana Allah balabako naye tibakyasobola wa amila lima ba'da al-maut nabbi n'agamba wal ajizu atalemereddwa omuntu alemereddwa man atba'a nafsahu hawaha yajemera Allah buli moyo kye gumugamba n'akola ate watamanna ala Allah ajemera Allah tayagala kola biyamulagira atayagala ejjana abaddu ba Allah jalla jalaalu obulamu buno bwe mulaba okubeera nga 2 agenzi 2 mu gumu agenda kuyingira abange 2 mu gumu si agenda okuyingira kabbuliyo esanda zisembedde si 2 mu gumu omuntu yenna omusiraamu omukkiriza aba n'okutegeera nga okutegeera kwa waggulu ku balala si 2 mu gumu yayingira oseseetuka ensi eno ogivaamu oseseetuka naye tomanyi otambula ebigere ogenda si kusanyuka nakkuba nduulu nakugattako zambidde naate kuvuma Allah n'ovuma omwaka tuguwonye tuyingire guno si ekyo wabula kaaba ya Allah 2 mu gumu ayingidde obuwangaazi bwe bwesaze manyi kigenda okubaawo omwaka gweyaniza 2 mu gumu omanye ebinaabaamu mu Meeyi ow'omwaka guno
20 bwe tulimu omusajja omuzungu yayogera ekigambo ku TV y'omu America mu New York akaseera ako mukajjukira May this year Allah nga the whole world each and every one ali on his or her knees bonna nga bali ku maviviga bafukamidde abantu bonna nga bali locked up nga babagalidde ensi yonna ogwokutaano naye omusajja yogera ekigambo n'agamba God is great teyali musiraamu n'agamba such kind of signs, these are the signs whereby a human being has to believe that God is everything. He's the ruler. He's the ruler. Nangaba, these things, if at all someone doesn't get a lesson, Nagamba, do you remember in 2019, December 31st, 2019, Abagamba, you remember in 2019, on 31st December, we are seeing countries jubilating, fireworksing. They showed Paris jubilating, very happy, entering 2020. Beijing, Bundesliga, Madrid, balaganga ensi nga buli nsi eyingira omwaka nga bagamba bayingidde Tokyo, ababe Beijing bayingidde, abe Korea bayingidde, Washington bayingidde, Johannesburg bayingidde, nga abantu basanyuka. Na wano ne balaganga omutanda akutte ekisumuluzo katemba aguggala naggula omuti. Omusajja omuzungu yayogera ekigambo n'agamba, if at all people knew what was going to happen in 2020, they wouldn't have jubilated, but they never knew. They didn't know. Senga abantu bamanya ebigenda okubeera 2020, tobitegedde, tobimanyi bibaddewo, tobimanyi bibaddewo. Allah zeye mabega 2020 muguma mufulenga 2020, toyinza okwetuga. Senga abadde wasobola otubbirako ebyama Allah byeyagera, Jibulirange negamba nga bwe mbadde mu 2020 ne 2020 mugumu bwati, waliwo abayinza okwewa obutwa. Naye abantu bakyakyanca ne basanyuka nga bayingira 2020, naye awo wakati oseka ki kyekikusesa kabuli yesembera nga oseka 2020 mugumu. Tauba, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina. Tauba, buli olaba langa akongedde chance kwekuba mu kifuba kantereze. Simanyi oba ennaku zino abantu bakyabirina. Edda nga tukyali mu secondary emabega myaka agemeka kuva nava mu secondary si myaka 13 27 senior 6 13 years newe twayingira mu university. Naye ngo omwaka bwe gubagenda okugwako guno omuntu ng'awandiika programu zalina 2020 mugumu, njaggira bwenti, njakukola bwenti, njagula akagaali. Kale senga nno mu byowandiika mulimu nja kuva ku bwenzi, nja kuva ku mayirungi, ebyo nno byayagala, si bino byolowooza. Ebyo omuntu akola programu n'awandiika lisiti
221 njagala bweko nga kino ebyo byoteeka enniya ebyo salla byayagala oteeka enniya 221 ngenda kuva ku bwenzi si 221 yayingira kabuliyo yesembera istighfar wa tauba obulamu bwesala oseka ki kyekisese seka muzata senga yakimanya nti 220 Dr. Anas Kalisa bandisabye Allah aleme kumuleeta neteri amanyi tewali kuseka ki osanyuka ki wama tadiri nafsun madha taksibu ghadan ekigenda okubeera wenkya mu bulamu bwo tokimanyi senkya lwokka akaseera akaddako in the next minute in the next second even the president of Uganda doesn't know what's going to happen to him in the next second. Even Joe Biden doesn't know. He's unaware of what is going to happen to him in the next second. What exactly is going to happen to him? No one knows. وَمَا تَدِرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Teri oseka okola ebikujjuko 221 osanyuka kabuli esembera Allah akwongedde chance ogizanyiramu wandiika akapapulo oteeka enniya ogamba ayi Allah maze muharramat the reason as to why you have been given another chance. The reason as to why you have been given another chance. Okubeera you migrate sins. Not to pose sins, but to migrate sins. Okuleka ebyonoono. Kubanga obulamu bugenda. Waliwo abantu badda mu lujja ku makya n'agira bw'ati nga wulira tewali wamuluma. Shaitani neemulimba. Okufa kunampitawa. Okufa tekuliko kulwala. Tekuliko kulwala. Twalina wano mwannyinaffe Rukiya ng'amaze ebbanga ku ndiri muwala w'omugenzi mutajjazi nga Seeka Abubakari mulamu era Rukiya wo ne bamubikako naye ng'akyaliyo ne bwakeera enkya te Seeka Abubakari n'amusooka tebiri magezi go. Seeka Kakoza agenze n'alwala bano ne balowooza ne bagamba BMK yalwala Allah ne bamubika emirundi n'alaamira bamuzaata n'agamba neewe mbanga nvuddewo bino ba Dr. Anas Kalisa bonna abaziise waali tebiina nkwaso. Allah gwayagala gwatwala ate ekyennaku Allah akwata randomly. Bino tebiriiko formula nti mu family yasooka okujja ajja okusooka okugenda abadan. He takes randomly atwala gwaba ayagadde. Asobola otwala owo mumakkati n'amugira bw'ati owo mumakkati n'atwala oyo n'asirisaamu n'anoona omuggalanda mu bakamiliyoni yalina AK-47 their last born. Twala bw'ati randomly. Tebiriiko formula nti abakadde ku kyalo bagenda okusooka nedda atwala gwaba ayagadde. Allah abange 221 si yayingira abange kabuli ofunye chance longoosa tereza wandiika akapapula ogambe ayi Allah byonna byenkujemedde okawandiike ketwawandiikanga n'ogamba mu 221 ngenda kukola bwe mukalina you have your intentions
bye mugenda okukola 2021 muyina bye muintendinga ebyo Allah si byayagala wandika amaprogambe omukazi ono atali musiraamu ngenda mugoba Allah sigenda kubeera naye 2021 Maryam ewaabwe banaaba baganye omumpa Sumayya Zainab nsazeewo ntereeze tubadde mu bwenzi Maryam tugende ewammwe njagala kusaba bwe nagenda ne bagaana nze obwenzi ayi Allah ndi mweteefuteefu mbumaze abantu bangi basaala jjuma ateeke enniya agambe 2021 alekeddewo okusaala ejjuma eswala zonna agenda kutandika ebyo Allah byayagala 2021 ngenda kuzimba ennyumba ngenda kukola ani yagamba nti nogenda kukola ebyo ng'ani akuleka obikole gwewe wa programu n'okuzimba ennyumba n'okugenda kejindi lazima ebyo Allah si byayagala Allah enniya kuva ku maasi omwaka guno kampase nina okuwasa Allah yampa omukazi n'ekyengera ky'omukazi ate nyenda 2021 Allah obwenzi mbuvuddeko ebyo Allah byayagala owandiike mu katabo nina okusuubula ku muceere nina okusimba kalitunsi ebyo ng'ani akuleka eyo maama wasala magezi ki okumanya ebiseera byogenda okumala ku nsi kuno weerijje nga bwogenda okulima kalitunsi ne payini magezi ki ge wasala enniya gy'olina otteeka nniya ya biragiro 2021 kantandike ku yasarna buli wiiki ne bwe naafunangayo essaawa dakiika 3 ennaku 2 omwaka gugenda okugwako nga nyigide ku Qur'ani ebyo Allah byayagala Allah akuleseewo liyabbiluwakum ayyukum ahsanu amala abange 2021 si yayingira kabbuli yeesembera iyo neyange seeka muzaata ali mu kabbuli Allahu akbar seeka muzaata ali mu kabbuli Dr. Naskalisa ali mu kabbuli la ilaha illallah teri kisesa amazeeko 2020 osanyukira 2021 ebigenda okubaamu obimanyi kukabirira Allah jalla jalaalu tusaba Allah jalla jalaalu atwogera amaanyi agakola emirimu emirungi atuma amaanyi agakola emirimu emikyamu atusonyiwe ebitusobyeko mu mwaka guno atuteera omukisa mu mwaka 2021 Allahumma aterimu baraka kubanga bw'ataateekemu baraka bw'ataateekemu baraka tomanyi bigenda kuba bitya omyo Saidi ate Allah tumwebaza ffe baani miskini okubanga tukyali balamu ebiyongo tubirina a lot of people have lost their organs abamu their eyes their legs abantu bali mu malwaliro bakaaba lailan wa nahara nga buli we bamukwata akaaba nagamba nakamala wano emyaka 2 wano Allah we yanteeka emyaka 2 wano waliwo omusajja twagenda tumulambula awo ekitende bwe twamala awo ne tusaba ku dduwa nagamba seeka mumpe ku dduwa musajja mugagga ali mu ddiiro
mu bisenge yalina ebisenge 4 si ebyabaana yalina ekikye ne mukyala we kyebagatta n'abeera n'ekikye yekka ne wabeerawo n'ekyomukyala ekikye ne mukyala we nga basuze bonna ekikye ne mukyala waba tayagadde kusula mukyala we alina kyasulamu n'omukyala naye naaba nekyasulamu ebyo bimeka si 3 ne wabawo n'ekisenge nga mwe bateeseza mwe balira ssente 4 tombuuza by'abaana si ebyabaana si by'abaana yalina abaana 8 nga bali awo buli mwana n'ekisenge kye tombuuza ennyumba erina ebisenge bimeka ne balina eddiiro we baamuteeka awo yasooka n'amala emyezi nga 8 mu ddwaliro amugamba bamuleete bamuyungire awo ne bwe twali tuvaawo n'agamba n'akaaba alina takisi baatubalira nga alina pikipiki oba 22 takisi zaali 8 alina edduuka awo ku mini price alina edduuka awo ku energy center n'agamba eddiiro wano mundaba mazeewo ngenda mu mwaka naye ebikwatagana emabega w'ennyumba simanyi biri mabega wa nnyumba ndi wano ngenda mu mwaka ne kompawundi yange simanyi bwefaanana oyo tali omu abo bangi abafaanana bwe batyo bangi bafaanana bwe batyo waliwo omuntu alowooza automatically mbadde nnakuba bwe nti era bubadde bulina kuziba nga ndi mulamu ate ki bubadde bulina kuziba nga ebiyungo byange mbina ate ki gendako mu ddwaliro mugendeko ekibuli liba likumpi mugendeko ensambya oba oliawo amalala ganaakuggwa mugendeko mu malwaliro amalala gajja kuggwa mugendeko mu malwaliro amalala gajja kuggwa ago amalwaliro si bisolo bantu si ga bisolo si ga binyonyi bantu emyaka gyo same age same height same weight same color they are there toyina kyobasinga abatadde abo Allah akwongedde chance 2 omwaka guno nina okwenda ku Banyarwanda naye bakola batya 2 luli nafunayo 2 naye luno tisinge ngenda kwefuula asuubula amata ngwe mwankole bajja kumpulira ebyo sebo ebyo weewera Allah jalla jalaaluhu wasaasina mu basaasire atusonyiwe ebitusibako nga batonde. Barakallahu lakum wa jazakumullahu khairan jazaa fi dunya wal